agamba akizula nti ebijanjalo birungi nnyo ku baana abato kubanga birimu ekiriisa ekya proteini ekizimba omubiri. Y'ensonga lwaki amasomero mangi gabyettanira ng'oggyeko ensonga endala. Waliwo n'abawanuuza nti ebijanjalo y'ennyama y'abaavu kubanga n'omwavu asobola okubyetuusaako. Kyokka okufumba ebijanjalo kitwala enku nnyingi oba amanda, ate bwe kituuka ku masannyalaze ne gujabagira. Embeera eno yolekedde okukyukamu olwa bannassaayansi e Namulonge abeefunyiridde mu kunoonyereza ku bijanjalo kumpi by'obugumyako bubugumya nga biyidde. Trying to develop products that are maybe halfway processed. Tugezaako kukola ebijanjalo by'obugumyako akatono ne bijja. Also fuel is becoming a major problem. Nga bwe mukimanyi obutonde bw'ensi busaanyizibwawo. Singa tukola ebijanjalo bino ng'abantu basobola n'okubigula mu supermarket nga kyetaagisa ssente ntono okubifumba ng'osobola n'okubikolamu ensaano. Many people can maybe get interested in eating more beans and then beans as snack. So it's a major project that is ongoing. The first year has ended. Singa kino kituukibwako ebijanjalo bino byakubaamu ebiriisa ebizimba omubiri nga protein ne iron mu bungi. Ate nga bibala nnyo so nga tebirumbibwa biwuka yadde endwadde. In beans we are trying to add iron. Tugezaako okuteekamu ekiriisa kya iron okuyamba naddala abakyala abali embuto. Particularly for mothers and children. Naddala abo abakyala batalina biriisa mu mibiri gyabwe. They're actually high in protein. They have different levels of nutrition like the iron, the phosphorus. Mulimu ebiriisa nga iron, phosphorus ne calcium. Nga tukolagana ne bannassaayansi twafuna ebijanjalo ebirina iron omungi era tugezaako okulongoosa bye tulina. Bean germplasm that have high iron or high calcium. So we have imported those germplasm and we are trying to improve some of our varieties that are already with farmers. Dr. Papalu omukyala eyakuguka mu kunoonyereza ku bijanjalo agamba nti okunoonyereza kwe bakoze kulaga nti obulwadde obukwata ebijanjalo bwetoolodde eggwanga lyonna. They are caused by 3 pathogens. You have one called Sclerosium, which is very devastating right now. Then you have Fusarium and you have Pythium. They all cause bean root rot. All over Uganda, there's no district we went to that we didn't find it. Buli kanyomero k'eggwanga konna waliyo obulwadde bw'ebijanjalo. 100%. On every farm we visited, the beans were wilting. So once we find something that can resist these diseases, bwe tunaazuula ekirwanyisa obulwadde buno tugenda kukiteeka mu bijanjalo byaffe. Endwadde ezikwata ebijanjalo ziringa 10 omuli root rot ne common bacteria blight CBB ezikwata ensigo. Most likely these are plants that were crossed. One that is easily susceptible. This disease is common bacterial blight. It's one of the diseases that affect beans. When you're in the field, you see it from the yellowing of leaves. The leaves dry and then they have this yellow margins. Ebikoola bifuuka bya kyenvu bwe bifuna obulwadde. Oyinza n'okusanga ennimiro yonna ebijanjalo biri bwe biti. Ebijanjalo bino bimanyiddwa nga nabbe ekitegeeza Namulonge bean. Naye nga kino kigenda kukyukamu biyitibwe narobe ekitegeeza National Agricultural Research Organization bean. We have those that are less than 3 months. Tulina ebikulira mu myezi 3 n'emyezi 4. But then they have other good attributes. Ng'oggyeko ebirime nga muwogo bannassaayansi gwe bakoze Namulonge nga bayita mu kukola ensigo enkolerere ekitibwa genetically modified organism. Ku bijanjalo tebannakikola newankubadde kisoboka. We are not genetically modifying beans yet, but out there they have modified beans for resistance to some virus called the bean common mosaic virus. That is why we are lobbying for the bill. Okay? Y'ensonga lwaki twagala etteeka ku nsonga eno. Safety bill or the law in place, it means we will continue to do the research, but people will not be able to access the product. Jingo Francis, NTV.